right. To do speed because would tell you but we want to really say thank you so much for everyone. I appreciate you for your time, for your data, for your phones that you put in. Abantu bya wano mu ggwanga lya wano Uganda ku butaka abantu b'omuzake dezenjalo. Thank you so much. Zai Plaza, Market Street onamutulaba, then Kira Keno wansi no ku Majestic Plaza, Mini Price. Thank you so much. Nairi Kampala Road naminaja mutulabya even in different offices. I want to share us kubachirira ngakolera ku Parliamentary Avenue awo wali former Nando Skatoro Java South. You people watch us a lot. Mutulaba nyinyo. Thank you so very much. People want to work Kenya. I want to appreciate you still for watching us. People from Saudi Arabia and all over the world. Thank you so much for watching us. Nainga tuvudeyo speed wagulu nyonyo omukulu Kasada John Blaq abantu beidinda mukobachi mukodeyo muliyo muli bulungi abantu besaidzeyo njagalo babonga ko because you've given us less but more than talent. Okitegedde so njagalo bebaza abantu bejinja omukulu Kasada John Blaq abasinga mumanyi nyonyo ndo musajja wedobozi dene man with a very big voice, but I think abasinga mwavayo ne mugamba mbu musonga za engine ayinza okuba tali John Blaq yesterday namusanze over the weekend ku Sunday nga yambadde engoye zifaananga ekisati kya Lawrence kyakuba ennaku zino kyamaanyi blue nga kyamaanyi ka sky blue akaamaanyi. Lawrence no nawe olisereebo olawo yambala engoye John Blaq zayambala kitegeeza muno yona another level. So John Blaq Kasada bwe twamusanze ne tugezaako mubuuza gy'abadde abulidde ne gye yeekwekedde ne tumugamba John Blaq you're one of those guys abatukuba omwaka 2019 2020 nga yakatandika ne tugamba yes boss mpaka twayingira mu covid awo ngero kyatwalaganya with the very so many beautiful music. Nagamba ne tumugamba ne katwa tetukyakutegeera ofulumye nyimba yimba kuluyimba mbimalanga badde yakafuluma watuzizaako olulala what is the rush. Natugamba man music Uganda enaku zino abayimbi bangi nnyo abayimba so botareleasinga music kitegeeza mbu no bogenda sigalira emabegaawo. Kitegeedde nnyo nagamba not sinoonya hit wabula ndiriisinga music because music is the food to the soul. Njagala abantu bange baleke kummisinga bere nga bakola ki nga bawulira nti no music wange atunda gye bali. Not only that, John Blaq yatugambye muno industry ya music oba ya entertainment Uganda eringa mu birina bizigo nti no bwotagusigako bizigo tegukola kitegunyirira. So nitumugamba ani bizigo ani mubiri nagamba industry ye mubiri then ye John Blaq ye bizigo. So nagamba ye yemeta industry nde tuneje tugenda kola ki jimu esigirako nenzijukira mbuno John Blaq yaina saga eya sex tape akatambi aka obusegu oshegera Lawrence mabegaawo nemuga John Blaq abyakoma wanagamba ebintu bitalina magulu sagala nnyo byogerako kubanga abavubuka abataawo baferefere gaya nfaanana nenze nangamba lwaki mbyogerako so nadduka n'okudduka n'ava ne mu kamera of which kyanewuunyisiza nnyo. So kankutole wa John Blaq obeere ng'omuwulirako olabe n'engeri emisinde gyataddeko nga mubuuza ku nsonga zino ne Lawrence kanebuuzeemu oyo omusajja yabulirawa oyo omuvubuka bali bamuyitaani Visa Vibes yabulira wa after releasing that tape n'agenda ku police akabye kabya obuziga bw'ekirogo samanya gye yabulira togenda munoonyako tumunoonyako tutegere gye yabulira because it's one of those stories tulina okukolako follow up tutegere John Blaq byali bya ddala oba byali bya just. Anyways, let's dive into the interview eya mwana mulenzi amanyiddwa nga John Blaq. Then when we come back tugenda ate mawulire amalamanyo teweerabira muno ateekamu sente sibalabe banaffe aba King Montage Studios nga basangibwa Nankulabye awo ku bitaala. Buchatubane ba president ba umma Katonda yatuwa waikibenda erenso buchatubane ba president ba umma kanje nako Katonda yatuwa waikibenda tovola be bintu birimu olwozorongo tutategeera abayose bulwe tugenda challenge yino ekyokubiri nze ngenda nze kwebaza bana abantu sabo mukulu neba naibatanse bya nyimba by the way nze nyina jjajja wange ave mu sita umanyiwa waitambukwe mu sita olabe n'akasaike nnamwako naye ebyaddala mukulu wa ikibenda ngoba mukambo nnyo ku TV munnange ensi gotolaba engeri gye batutuga gotolaba sibawulira kati naye nze nkubulira ebyaddala for example ekiri eggulu bw'ogendayo kusomesa kati emyaka gwe gyoyimbidde tomanyi bya copyright kala akatono kusomesa nomaana ovayo n'akakadde nga guweesuza bweriisa banaye tube serious kakadde kinene n'ekirala njaga kwebaza omukulu ono nze nganze
Muzeeyi walete muzeeyi oyo yaleta ekintu naye kipya. Alinga gwe watukuba engoma eso se ntulowooza tozzaako. Ntugenda kwegala tutudde ku mutwe naawe walifuuka kizibu. Naye ssebo taata weebale nnyo. Mu Uganda abantu bamanyi kusiima abantu. You just see the good music n'ogamba wow. Nze nkwebaza nga nze ssebo taata era tusiima. Nange nsiima. Nsiima anko. Ssebo obalenga kola video mpaka kadde wakave gulu mpaka kadde ngende. Nze nzoloka kuwera mbayimbi bano bagamba. Nebaza abagizi bange kusookera ddala abampagira. Yabe batuwa ensonga ku lwaki tukola bino byonna. Amaanyi ge mutuwa support gye mututeekako. Tetwandibadde we tuli singa tetulina abawagizi. So nebaza Mukama n'abawagizi bange n'embidia houses nga zino NBS zizanye endongo yaffe ne sona opportunity okujja okuyimbirako mu bantu naddala bino ebiseera nga tebakyatulabako ku zi shows. Yes. John Blaq abantu abasinga badde bakuba concert eno nga bagamba nti at least government yandibadde eggulawo buguzi nti concert eno temalabya ani akumanyi biki gwe nga gikubyeko kiki osobola okuba nga oyogera. Sooka mbeebaza bampadde omukisa gikubako. Ekyokubiri ne mbasaba nti bambi batuyambe. Anyway, so akusaba Mukama Katonda beereeterere bulungi eddemu. Beera yena abeeteredde. Nze nkimanyi bajja tuggulawo tukole kubanga era kyekisinga. Yesebo. Briefly John Blaq nga tuvudde ku nsonga eno soko tubulire emabegako twakolako mu scandals byagwa bitya omwana yali akwesibyemu ko byonna ebyobutambi byafuluma byagwa bitya mwabisootinga. Tebirina makulu so nabbi wa makulu bro. Ebitana makulu tebyo makulu. Walayi kali saga nabyogerako. So gwe nga John Blaq omuyimbi sawa zino kyali kali ayo yali eyimiridde mu kaseera ako kali okulaba nga omuntu ajidde mu image yo n'ebintu bibiri nina Katonda nimba n'abawagizi bange abanzikiririzaamu so yo nosensi yenna abeerawo ate buli woobeera ng'olina kyogezaako okukola kikwata ku bantu byonna agezaako okulwanyisa si ebyo byonna nabisuubira nga nzija bro tebyannuma bro. So John Blaq briefly soko tubulire how are you standing currently musically kwa tukulabe o showcasing the platform y'enjawulo live band awo. Yeah man, right now ndi mu releasing nyimba zange kitegera tuli mu lockdown n'abagizi batubeererawo bampagira bizibu bingi eri ebyaliwo bannwanyisa abalwanyisa ne balwanyisa naye Mukama waali so I just have to release music. That's my job is to release music. Okola ki wano gulu afuuse gulu tukusubira kubeera ng'oli gulu saawa zino naye nga wenogera kasente nsonga ki oli are you contented? Gulu kyanyambyeko okimanyi na stick nga ku industry sivaako ne bagezaako kunzijjako nakwatira oli kumulama tova ku Blaq amani todukanye muzeeyi ninako wama John Blaq twagala okumanya gwenge yali abaddeko mu Black Magic ensonga zino ye Bruno Kaye yavayo n'obutali bumativu gwenge yali abaddeyo oyinza kukyogerako ki? Bruno Kaye yali mu kibiina kirala yali mu record label ndala nange mu record label ndala kati akogera record label ya Bruno Kaye because tenkwatako yanjawulo alo Black Magic ne wabawo ne Black Market yabwa waleese oluyimba olulala twalayo bantu bange waleese oluyimba olulala message yabadde ku ki? Nafulumiza oluyimba mbimala era mwebala okulwagala video eyakabi n'ekita second natadde n'oluyimba olulala baluyita tolina so mbeebaza okumpagira n'okunsupportinga abantu bange ffe tukendo ngenda basabula ndongo tubali kyamaanyi my bro bannwanyisa beeyongere kuba banfuula b'amaanyi omuvuka eyavaayo atandise okuta ennyimba eyavaayo mu kiti ekyo kulipirako butono nnyo kati olaba siriiwo oba obusonga butono nnyo bro tebulina kulumya mutwe naawe kitegeera ye nga ye message gy'oyinza omuwa kama blessing era amukwatire ku kyonna kyakola because ffenna twagala kuba bulungi mu nsi wali omufuizizeko face to face temwogerangako saagala nze nkola kyange buli omu akola charge long as afunamu ku mugaati kuba ffenna mantu noonya mugaati kitegeera tomanya bulamu bwayitamu ng'oyo omuntu alina osasula rent alina ofuna ku kyokulya alina okwambalako obulungi ayambeko mami so mu ngeri yonna bro so avaayo okulwanyisa mutu nga nange nfunako embanga ennyanya zange nsundana naye nfuna kwati nnwanyisa ono kitegeera tomunenye ekitegeeza ku kyakola. I have no problem. muntu munno lwaki tomuyita mwenna muva kuwejjuyo muyite mukole ki mwogere naye oba muyambe nako ku music ye kuba kibagolina wategeera otya music we wagenda omutegeera because yali amupika bulungi kyakabi bro